okusobola okulondebwa ku balodimeeya ebifo ebirondebwamu balonda balodi meeya ne balodi councillors. Kampala alimu divisions za Kampala ziri nnya naye balonda balodi councillors abagenda okukiikirira abantu ba Kampala. Buli division erina okusindika balodi councillors 10 mu kansu. Abakyala balina okubeerako 4 ate abali elected balina kubeera 6. Mu kaseera kano Jose Chameleone ali mu kuba kalulu okusobola okweronda ku bwa Lord Mayor. Tetunnamanya ebinaava mu kulonda. Akatooke by'okulonda ke kajja okutumbulira ebinaava mu kulonda ku baani anaabawangudde akalulu kano. Embiranye okusinga eri wakati wa Lord Mayor abaddeko Lord Mayor Elias Lukwago, Nabila Sempala, Mpozi ne Jose Chameleone. Mpozi Jose Chameleone wuno katwogereko ne Jose Chameleone atubuulire kikyasuubira mu kalulu kano. Jose Chameleone tubuulire kikyosuubira mu kalulu kano. Abantu beeteefuteefu abalonderawo abalina police station boss abalonderawo So you need a mic on that camera. You need a mic here inside. You remove the password? Yes. And change the mic settings. Robin, don't wait. The cable is also not properly done. Maybe you can make it longer before you start. Yeah, make it longer. Robin, come with your phone. So change is coming all the way. Tuli mulembe mupya ogw'abantu abalowooza ebintu ebyenjawulo. Tuli change oganti bayita smart generation. Twava ku biri ebikadde katwagala bintu bye twakulowooza ng'omulembe waffe okufaanana. So kinaava mu kalulu kyonna neebaza abalonzi baffe mwenna abalonze mwe balimu. Yeah, what is happening is we're trying to make sure that we have change for our culture. Like democracy says, it is your voice and your vote. So I know that people have been very vigilant to instill change for a new generation. Listen to me. These people here have been talking, and they have not put anything fundamental. They have not put themselves beyond time. So we are here to uproot them and make sure that we have a new leadership for the people, for the majority. We can't live in unemployment. We can't live in such a city that is not going ahead towards others are going ahead. We can't live in a city that has a lot of corruption. So that's what we stand for. We stand for the generation that is going to speak the truth and work for the people. Jose Chameleone abana Kampala bikiyo basuubiza manifesto kyembasuubiza twala Kampala empya twala Kampala eya solutions si Kampala eyokwata mu kooti n'okwata n'olibalima abantu nti ogenda kuteekawo ekyukakyuka kyotateeka. Omuntu aba alemereddwa okukola ebintu mu myaka 10 ate nga tyali myaka 5 ina musobola okugatta byalemereddwa. So njaga tukwate akalulu kaffe tujja abakulembeza bulungi mu buyinza tuteekawo abakulembeza abino okuleeta enkola empya n'entegeera empya. My friend, tuli ku smart generation tutegeera mu ntegeera ndala nnyo. Tutwala kutegeererwa abazeeyi batwala kutegeere nga tutegeera nga bakola tubasigale bategeera. So kye kyatujjayo nti ebizibu bya Kampala byonna ebadde emyaka mingi nnyo, emyaka gimu 2 ku 10. Tongamba nti ekizibu ky'ebyala kimaze emyaka 10 kibuliddwa solution. Tosobola kuŋŋamba ekyo sinza kiwulyaze ng'omuvubuka amatambudde amawanga amanyi nti solutions ziri. Tosobola kuŋŋamba nti obwavu bweyongera kukwata abantu nonga nti emyaka 10 kikulumye okujjanjaba ekyo. Bakwano bange mwe balinnya abalonze binava mu kulonda naye nga mwe balinnya okujjumbira. Dokita nakatalekeka abantu beeraliikirira naddala ebintu by'okulonda bino okunyaga obululu. Saidi yo oteeketekete mbeera ki? Mukwano wange twategeseewo abantu tuli basajja bajiwaaji benjogamba tuli basajja bagezi nnyo
era n'ekiro ekyakesiza olwaleero wabadde we twasanze ttiimu yange yasanze ku Global Primary School ewambogo nga bagezaako era okulabika nti batigaatiga akalulu ne bakwano bange mubeere bavumu lwa nsonga nti abakulu abo abali mu office batwesibyeko batulemeddeko mu kubbira akalulu ako oluusi bayisamu eddoboozi lyabwe ate ne baleeta birala naye ng'era njabbaga ffe tukyali basajja bavumu tukyali basajja bamaanyi nateesibwa polling agents ku stations ku polling station era tuli bamaliriro okulabika tubakuulayo oba baagala oba tebakola ki tebagala. Dokita, abantu bewadde percentage nga nkutaka bewadde percentage abamu 75 abamu 55